taata gwe yabeerawo ku mirembe gy'abajjajjaffe, gwe yabeerawo nga Uganda tennabaawo, era taata gwe yabeerawo nga Uganda ebeerawo, abo bonna abagirwanirira, kitange tukwebaza olw'obulamu bwabwe, abo bonna abaakola bye baakola tusobole okufuna eggwanga eryo. Kitange naffe abali wano tukwebaza olw'okutulwanirira n'okutubeera paka nga tukyali balamu. Kitange nga tugenda okuwulira obubaka bwo tubwetwalira nga tugamba nti osiga ensigo mu ffe enaamera era n'abalala balabe ebibala ebirungi. Tusaba bino byonna nga tuyita mu mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Uganda musobola okutuula. Sense okubalaba mu saabisi olwaleero nja kusaba gw'olinaanye omubuuzeeko kubanga ekyamazima ffenna Katonda kyatukumye nga tulibalaba. Tumwebaza olw'ekyo, twebaza olw'okujja obungi bwe mutyo, era ne twebaza Katonda abakuumye. Twebaza Katonda atuusiza ku lunaku luno olw'olwaleero. Olwaleero luno twasalawo okujjaganya n'okujaguza independence ya Uganda kubanga tugikuza nga October meka nga 9 buli nga 9 tukuza independence yaffe, era ne twebaza Katonda olw'okwenunula. Kale okwenunula okwo kwe twagala okwongera okukkaatiriza ate era ne mu kkanisa nga tugamba nti Katonda nga bwe yanunula Uganda alina bingi byalina okutukolera naffe atununule. Independence yaffe ng'eggwanga waliwo abaawaayo omutango, era bwe baawaayo omutango ogwo ebibala bye tulaba y'ebyo. Oyinza okuba tokkiriziganya na bigenda mu maaso olwaleero obanga okkiriziganya nabyo, naye ekikulu kiri nti tulina obwetwaze. Ffe tubukutte tutya? Ekyo kiri gye tuli. Tekiri ku bajjajjaffe abaabulwanirira, tekiri ku abo abaawaayo omutango, kiri ku ffe kati abaliwo. N'olwekyo naffe mu bwakabaka obw'omu ggulu bwe kiri, era abasomi Ezekieri batugambye nti oyo yenna anaayonoona Katonda wa kusasula nga ye. Era taata bw'ayonoona, taata asasulenga taata. Omwana bw'ayonoona, omwana asasulenga ki? Ng'omwana. Teri agenda kusasula bya munne. Spiritual independence. Nti buli omu ali wano olina omutango gw'olina okuwaayo ku lulwo okufuna obwetwaze obwakabaka bwa Katonda. Teri agenda kulwanirira gw'olina okwerwanirira. Kitegeeza ki? Nti abooluganda olina okutunuulira n'okunoonya Katonda gwe mwene. Ate bw'omala okumunoonya, saba nnyo ate olagirire n'abaana bo, kubanga gwemu omufunye tekitegeeza nti n'abaana bo bamufunye. Era Katonda bw'abanga alina byakukoledde nga gw'omuzadde, tekitegeeza nti n'abaana n'abibakolera. Kiri gye bali okunoonya Katonda ne bamwefunira mu bulamu bwabwe. Bwe bataakikola, Katonda waakubaabulira ate gwe ng'abaddewo gy'oli. Kyova olaba abantu ab'omu era abasinga bagamba nti famire z'abagagga ezisinga ate abaana tebaba bagagga. Ng'obugagga bwe bubeera nti omuntu abukoze ebiseera ebisinga afa nabo. N'obwakabaka bwa Katonda oyo abutuukiridde gwe bukolako era n'agenda. Naawe bw'ojja n'onwana n'osaba ne weegayirira n'otegeera Katonda, Katonda n'akutunuulira gwe mwene. Osangayo abasaba nga bagamba nti nkutula enjigiri za bajjajjange, nkutula ebyasi bajjajjange bireme okunsiba. Kituufu bireme okukusiba, naye gweokoze eki? Okuyingira obwakabaka bwa Katonda ng'omuntu. Abooluganda tugende tulowooze ku nsonga eyo, tuyingire obwakabaka bwa Katonda ate tulagirire n'abaana baffe. Tetugenda kubatambulira lugendo olwo, balina okuba beetambulira era baluguse. Mukama abeere nammwe. Tujja kufuna oluyimba okuva eri kwaya.
Tugera kufuna oluyimba okuva eri kwaya ate nga bwetuteekerateekera baganda baffe abagisu okujja okutuyimbira. Abooluganda tugenda kuyimba oluyimba luno olwa 5-5-3. Ensonga etugisaamu oluyimba luno oluyimba olwo lwonna saala byonna yonna oluyimba bwe luli lwa saala naddala ekitundu ekyo kigamba kigowa bakadde bange ne baganda bange wampa n'emikwano gyange bwe tunaatuuka ku kitundu ekyo bw'olina nenva mukwatifu